Open Media. Nakubira simu kusaawa 3 ez'ekiro nagamba yeekubye eddagala kawumbulamuuko nagamba okeera ku makya nekuwa ebyokukozesa wekedde ku ssaawa emu ey'okumakya n'enkooko n'oluggi nga taggulawo neziramu n'enkooko n'oluggi nga taggulawo nempitako abasomesa abamu ne bajja ne basamba oluggi bamusanze ku buliri nga yafudde dda. Abadde mukama wange ate ng'alinga taata wange. Mukama waffe abadde atukulira tubeera naye nga mukwano gwaffe mwenyine nakubulira kino nakyo nokola bwoti atugenzeeko atufuddeko bambi atufuddeko nga ye muntu omukulu najja nakubulira nagamba munnange kino kitwale bwoti na bwoti kyokoze kibi leero kino kikyuseemu nga yatuyamba nga yatubeererawo bambi banange yatubeererawo. Mukama muwe ekiwummulo ekirungi atambule emirembe mwagaza kutambula obulungi agende bulungi okyusaako n'olwazaako. Erinnya nze Andrew Kayizi nga ndi Director of Studies ku St. Kalemba Senior Secondary School e Nazigo e Kayunga. Kakati olunaku lwa leero tufunye amawulire amabi ennyo, tukedde ku ssomero, tukedde emirimu gyaffe nga bwe kibeera bulijjo nga tumanyi buli kimu kiringa bwe tukisuubira. Era tutandise okukola, abasomesa ne bayingira ebibiina, ziba ziwera ssaawa nga 3:30 ne tutandika okuwulira amaloboozi agalaga nti waliwo obuzibu ku administration block, nga waliwo abakaaba naye ate nga bafuba okulaba nga tebawawaaza matu g'abantu. So mu budde obutono ennyo ne tukitegeera nti mukozi munnaffe aludde ng'aweereza ku St. Kalemba ate nga yabadde akulira welfare y'abakozi Mr. Kiyingira Sitobosa ng'awummulidde mu nnyumba mu staff quarters, eky'omukisa omubi nti abaddemu yekka ate kitabadde kitatera kubeerawo. So tubadde forced okufuna abantu bannaffe ne bagenda ne bamenya oluggi ne bayingira munda. Mawulire mabi era olunaku lutukyankalanyeeko kuba ono Mr. Kingi mukozi wa njawulo n'olunaku lwajjo lwennyini yasiibyako olunaku lwonna era bwe kuba kuweereza yaweereza omulundi gw'ogusembayo kuba bye yakoze nga bwe tunaabitegeera ate byabadde bisukkulumye. Mr. Kiyingi ono abadde muntu wa njawulo nti ne bw'aba alina ebimusumbuwa oyinza obutamanya, takomplaininga, tomuwulirako ng'akaaba, tayosa, teyeewolereza. Kati nyinza okugamba nti ng'omuntu bw'ogenda ng'okula omubiri gunafuwa kuba tabadde mwana muto, abadde muntu asukka mu myaka 5 naye ng'oyinza obutamanya olw'ekikula kye n'engeri gy'atambuzaamu obulamu. So abadde n'ebimulumaluma naye nga tewali nnyo abimanyi okuggyako mikwano gye egimuli okumpi, oba oliawo sukaali oba pressure, ezo endwadde ezo bwe zityo, naye nga tosobola na kumanya kuba emirimu tayosa, buli lunaku abeerawo. So kiteeberezebwa nga bwe tulinda ripooti okuva mu basawo nti ayinza okuba yafunyeemu okuyigganyizibwa okw'ekiro, oba oliawo n'afa nga bukya, naye ebyo bijja kuba mu postmortem report enaakolebwa. So we twogerera tubadde twasaze dda plan eraba nga tusooka ne twegeyamu nga ba staff okuyita mu mukama waffe Agatha Nankwanga, so tulabe ekiddako ki kuba gw'omulambo gutwaliddwa e Kayunga okola examination esingako nga naffe bwe tubeerako bitwegeyamu okulaba ki ekiddako. Mr. Kiyingi mumanyi ng'omusomesa waffe abadde mukozi mulungi nnyo atukulira ffenna ba wansi. Nange mbaddeko omusirikale ku St. Kalemba awo myaka 12 nabadde navaayokko. Ne Mr. Kiyingi talina buzibu bwonna bwambi kubanga gye namaze nga nkola nabo simulabamu obuzibu bwonna. Wano St. Kalemba
tufunye report ku police nti omusomesa omu afidde mu nyumba ye and babudana wa part. Inquiries have been taken over by the police. The body has been taken for postmortem. The rest of the information will be got from the PRO, says Varijo. I am ASP Wanjala, Host Station Nazigo. Thank you so much.